Nsambya ya mtu alina masuka mu muzigo nanti nsambya ye yali agendayo obugenzo lw'ensonga nsambya yali mufumbo nga alina omukyala bamuyita Lidia nga balina botikeza kalaga wakanako buwala Lidia tusaba kutusonyiwa munnange tetwakulwanira twamuleko omwana ne bamutwalako omusajja mu byekisi. Okimanyi Lidia yagendera ddala bwatyo yagenda kati Lidia bino bwabiraba tebimugirana naye okimanyi Lidia agenda kudda simanyi ayinza okudda Lidia mulogo yali tatudde Lidia mulogo Lidia webale kuloga yavaawo waliwo yagaye mbu yalina n'obutebe obwo obukadde ye nnyini Zubeeda obutebe nga bukadde bwe buti naye Zubeeda yabala ki mu nsonga eno kati Zubeeda yalidde ali ku mugaati tegufuuke muwogo ndaba gwamukalidde yenna ayogera akanka ne Zubeeda maama banabadde bakuvumira omwana wo n'ogamba ogenda balooka n'okubasiba nsambya si mwana Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo o subscribinge o likinge ateera o sharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Julie tewali kyakiriwo yes bangambye Sheikh Zubadu yali mu ayini naye bannanga ate omugambo temugutandika bwe batyo sibituufu lwaki banenge mugeyo bituufu wa naawe ebyo bifu Sheikh Zubadu ayinza wasa asula ku ala asabiriza gundi birikoma ddi ebyo byasaba era nagambye omusiraamu kati ku mukatuliki tegigenda nedda si gamba nti no ndi musiraamu tebigenda gata Sheikh Zubadu ne banno ng'osabye nnyo kulaani agisaba nnyo osula toyina mukazi omusajja asabye kulaani ate nno bagambye yali mu mirembe waliwo eyaŋŋamba ebyo bifuuku wa lugambo lutuufu tetugenda kwogera nga bintu ebituufu obirekayo ebyo bifu n'ebyansabye ngenda bireeta gwe okimanyi waliwo eyaŋŋambye mbuno Sheikh Zubadu yajja n'asaba kulaani ne baleeta mu bokisi mbu n'agamba mu kifo kya ssente aleesemu kulaani kati nze nziteekewa musajja mutuufu kati kulaani takyazaagala mu ssente kulaani emu emala lwaki omuleetera bokisi ate Sheikh Zubadu obbye bantu ejjogo liri mu Uganda Sheikh Zubadu kulaani zirikoma ddi ani ankubira naye naawe teka mu buloko babaabo tuyinza osubwa ssente omanyi alo Kalo? Zubadu takyagala kulaani yagala ababeera ku live ya Zubadu ekiro muleete ssente temuleeta kulaani bwerabye ebyamututte ewa mirembe agamba yafunye nnyo kakati ayagala mukundiyo kati Zubadu atiyingirira kya mirembe kinnebuuza gwe obimanyi nze byo sibimanyi tonja Samira bino tobimanyi yali mpadde yakwadde mukyabu badde Zubadu yasabira ali mu kusaba kulaani ze oba paka anawalidda yaguda n'emmotoka mu bino byonna bye baŋŋamba tabimanyiko kati tugende mu maaso ebyamirembe bannange nalabye nti no mirembe buno yagenze ne bantu mmwe mbu yagenze yabadde abuuza nsambya mbu n'amala ne bakuba kasitoma n'ebifaananyi ne babyasa nalabye ka vidiyo negundi ngirina wano gundi lindako kankulage ojjukira ka vidiyo kali eri mirembe nsambya ke yakoze eki nakagyeyo ka vidiyo ako nsambya Divorce Matovu buliriza omanyi njagala nnyo obujulizi kano nga nsambya alanga center table mami n'afuluma kaakati omwana yavuddeyo Divorce Matovu n'agamba imbu
awo wetwala byaka video nsambya yadde akava kuba mirembe namuyuza yenengo naye olugoye mirembe sirwebadde kakati mmwe abalabi ng'olina amagezi oba olaba ku bukaalikali bwa mirembe basobola mukuba nemirembe mukaalikali mulembe musirise mu kamera mbalangu eryawo kakati njagala nkukakase mirembe we yagenzeyo waggulu ye yakasusa ebifaananyi kati ekirungi ensambya yakwata vidiyo n'asirika nze kati anti olugambo nze lwa ku soosi ate nze siwaayira ate nonayo olufunira ddala ku soosi kati munnange we yayambuse nayalondayo gwe mwasama okuwa olugambo ate munnange siri nyinyonyola bituufu luno si lugambo anabeera olugambo nze julipotesho mwali temusobola kundazenga nze ndikabada olaba saidi ya nsambya olaba saidi ya nsambya kuliko abaleekaana ennyo saidi ya nsambya kuliko bamazima gobaleekaanira ate nga ndi ku mazima ku soosi yes kati saidi yooli basasula kyova olaba omukazi omukulu ow'abaana avayo n'agamba bannange mirembe bw'atyo bizinesi yabadde yiye kitegeeza mirembe ye yawasa biki naye ng'ate naawe era okola na musajja tugambe nti naawe wawasa waliwo kano wulira waliwo ttiimu esasula babuloga batikitoka bayutuba batv babawa ssente bakuwa ssente ne bakuwa byokwogera yeyo nookomaawo basooka ne basasula omukazi naye bamulumbako ngibwe kiri banoonya w'amaanyi naye nga obwedda kabaata tayogera ttiimu ki nagaba ku zino ttiimu kuliko ttiimu erumba babaata teyajogedde kati ttiimu ya mirembe bweto bwekola yasasula fulufiga n'avuma ate ye n'avumiramu n'ekika ne bamugoba omulimu bagumugyeko ne baguwa Zubeeda ensobi gye basoose okukola eyo abaguwa Zubeeda wamma Zubeeda kwe kujja ng'ebintu biweddemu ate Zubeeda najja nga yenna aweekeera gwamumaze Zubeeda omugaati gwakutuze omugaati gugenda kati mu mbeera eno ndabira nga Zubeeda yagenda otabula abaana olabye Zubeeda ng'ayogera ne Kasuku nga bali mu interview nga Kasuku amukendeka bw'ati Kasuku muntu amanyi ebya marriage omanyi waliwo omuntu ng'osobola obeera mu marriage naye nga tomanyi waliwo ekintu Katonda kyakuteekamu naye nga tonnategeera kati Kasuku amanyi kubanga waliwo Kasuku yabuulizza Zubeeda n'amugamba mwagala nsambye ave mu kizimbe sikyo mwe wennyini mwaleese evidence nga receipts ziraga ziri mu mannya ga nsambye ezasasulirako ekizimbe nti kyekyo naye ate okusinziira ku bujulizi omukazi bwawa agamba nti yasasula ki era yasasula ekizimbe ekyo ayagala omusajja amuviire n'amugamba ayinza okuba omutuufu naye amateeka gatambulira ku facts naye kati okujjako lwaki baagala okujjamu kati labayo kati nga tuzze mu byedda obadde okimanyi nti nno nsambye okulaba mirembe nsambye yali asula eri dduuka ali ery'Entebbe nga mwakolera mwasula naye kati tutandikire gye byatandika okunnyonnyola abantu abamwe ebintu bino babiraba matobo kati awo wennyini mukwala kusala nentumira abo abagamba bannange emboozi ya nsambya tugikooye twogere ku jjajjaawo kati jjajjaawo yeyambule tumutandike balabi anti era mwe muli abakomentinga kati bw'oba ogikooye bw'oba ogikooye vako bagwe naawe genda ofune otambule bukubo nga weeyambudde tutandike funa akati otuule kale akantu tetuwandiisa interview naawe weeyogerera kati jja tukulaba oba otofuna views 2 kati obadde osiruwala besiruwaza abo gwe kati munnange obitandikire gye byatandikira njagala kumanya edduuka ly'ennamulala ogiraba soko nindemu konvuga Sophie kulira mbugujaga bangi ku soosi nze okulinze okay njagala kumanya emboozi nga bwe nawulidde nze ntambulira ku facts ze baatuleetedde ku mmeeza okusinziira Zubeeda bwakoze nze zeziriwo kati naye nga bifu yagambibwa ati mirembe n'ensambya tebaali ba mukwano naye nze Juli nali ndabyeko vidiyo nga mirembe ali ku live ng'abaana bamugamba nsambya lwaki tomuzaalira
owulira bulungi owulira Mirembe n'agamba nti ensambi oyo gwe mulaba temumuvuga nnyo supiidi owulira twakulira ku kyalo kyekimu twemanyi mbu n'ensambi Mirembe nga bw'ayogera mbu bakulira mukono nze nali sibimanyi Mirembe yabyogera ku live owulira bulungi Zubeda jjo we yazze yagambye tebeemanyangako bali tebeemanyangako Mirembe yali mukwano gwa Mami Happy Home Lydia Masepiki ne Mirembe nga bali mu mikwano nga nsambi aliwo yekka ntegerekeka bulungi nga bagamba Mirembe n'ensambya ne Happy Home ne bakwatagana nga Mirembe alaba Happy Home alanga ebintu bye ku internet Mirembe naga nange njagala tutandika kulanga nga gwe ntegerekeka ne bakwatagana Mirembe n'agenda n'agula ekitanda ekyo ekya Snow White ewa nsambya nsambya n'akimuwa Mirembe nga alaga displays eza beddings ng'ekitanda kiri kikola ki ng'abantu we bakomenti ng'ekitanda kya Mirembe n'abawa pulaga wa Nsambya Furniture Workshop ntegerekeka bulungi Nsambya ng'akolerawo olwo mbu Nsambya ng'akolera bwayise okusinziira bwe baade boogera munda furniture bamukolera osobola okuba ng'okolera bwayise ne weetuma Nsambya erinnya Nsambya lyerinnya lyoba Nsambya era lyava ku kyalo ye Ivan Segujja kati lwaki teyeetuuma bwayise furniture ate awo oli mutuufu tugende mu maaso now tutuuka batugamba nti Mirembe ono n'Ensambya batuuka bakwatagana basatu ne Mami Happy Home bagamba tulina okwepromotinga kamu bakyogera kamu May ne batuula okategedde ne bagamba kati kulina okwepromotinga kati gwe oli wa beddings bw'ogenda otekayo amakateni bw'olaba waliwo ebikopo ebyetaagisa ng'okubira wange ow'ebikopo akalango kijjangu oteeka wano ebikopo n'eggiraasi naawe woteekayo bedding ekitanda kyetaagisa ng'okubira Nsambya ne center tables bwekiri munaye nga bakwatagana awo wonna nga tebeeyagala kati mbu Nsambya akwatibwa ekinyeganyega atandika okukwana ani Mirembe naye mumukwana yamukwana ku birthday amuweereza ebirabo Mirembe yalina relationship n'omusajja we ow'Ebulaaya ebyo byonna nabiwulidde abantu babiwulidde yes kati njagala kumanya okubeera weesaategedde weewano nti Nsambya ne Mirembe baali tebeeyagalanga naye Nsambya n'aleetera Mirembe gifts nga ziriko happy birthday mamito wa papito ng'akagambo ow'ebweru yakakozesa kati era ye Mirembe yali amanyi ow'ebweru yamuweereza ebirabo kati mbw addamu Nsambya amugamba ebirabo wabirabye amugamba naade manyi ow'ebweru yabimpeereza mbadde manyi tuzeemu tukwatagana kane tuddamu kozesa siranga ezo kubanga ow'ebweru yabikozesa gwe baawo ekyasobola okukikiriza toddamu kozesa ekyo waliwo ow'ebweru anjagala ate nga noona omwagala anti ono akwana bukwanyi mbu kakati Nsambya agamba ye kale sijja kuddamu kikola ki kikozesa kati mu ddakiika eyo ebbanga si ddene n'aproposing ono gwe baaganye okukozesa ebigambo ebyo n'aproposinga naawo wano wenjagala okumanya batugambye proposal omukyala yagiteekamu ssente omukyala oteeka otya mu proposal ssente ng'ate ogaana omuntu okukwana ate ow'ebweru nga bakakamuka yagambye bakukakabukazi awo njagala tugende bakaka batya nga proposal bwagitadde mu ssente n'ekyokubiri bakaka baba bakaka olina omusajja Julia osobola obeera n'omusajja bw'oyagala akuteeka mu ssente ng'olina ono ow'ebbali ow'ebbali munaku ne bakola proposal n'ogikkiriza n'ogipositinga n'onyiiza akuteekamu kiri kyembadde nkugambye okunyiiza nteekamu mba simwagala era mba njolekedde omuleka kati bano abantu beekuba nga teffe Nsambya tayogera ye lwaki Nsambya tayogera mugezi baamukuza omanyi bano wookula kino kyongenda kyogera nedda mukwano baamukuza kati njagala nkutegeeze nze eyo saga gye balimu nagibeeramuko nanabera olwanya entalo oba nakujja wa naye we nagibeeramu we navaayo
era omusajja yeegayirira neyeegayirira oba kitegeera nga ndi bulala nti sente zimazeewo ng'olina ateekamu sayina kyo saakirina naye nga ninamu walinamu akasente nendowooza nti data abaana sikyamusaana oba okitegeera kaakati munnange emikwano gikuwaga naye gimala ne gikussa waddayo wa taata w'abaana atuka owomuhaaga wenyininyini anti namanya ensoli yange okaba mwene gwe nange nayita mu bingi n'omwana ow'obulenzi olina obulenzi yamwisanga asambya zino famire zetukuliramu bw'okula olaba maama wo yafuga kitaawo n'olowooza nawe wona okula ne bakuwasa ojja kufuga akuwasiza siwe kiri ate tusimbewo akati awo omukyalo oyo yazaala Mirembe ate bano abagamba mbusiye maama we mukyalo Fulufiga yatugamba oyo naye talina magezi byolaba wano bya Annabel kakati mukwano wobanga gwe wammwe gwe buledi wiina tekitegeeza nti bakuwasiza ogenda mulinnya ku mutwe ate katugenze mu luzungu buledi mugaati ebyebya nti yalina ku kasente wiina nabewulira mu sinaaza ndi buli omu amutya nti gwe baba batya yaba buledi wiina anti yalina kasente yasooka okafuna ewaka mitemboozi kakati Mirembe nze ag'okusosi gaŋŋamba nsambya yamusanga eno dduuka lye Namulanda nga mwakola mwasula kituufu ate bw'oyogera ku kusula eyo emboozi yaginyumyako kati nze nagambye nze nina soosi eyo emboozi Mirembe yaginyumyako nga bino byonna tebina yagamba yasulako e Namulanda mu dduuka zaani yamujja mu dduuka ombuuzizza maama sijja kubuuza weeyongereyo sijja kulinda munnange nsambya n'amubuuza lwaki osula wano nsambya n'afuna omuzigo Namasuba si we kiri taata mbuuza maama yeyeesirwaza maama yeesirwaza naate si musiru mugezi omwana oyo mugezi kiki kyalaze Mirembe akoze sente wansi w'endibano Annabel zotasobola nabwongoobwo tukkirize bannange Annabel kikubuulira okumanya naawe tosiruwala nze ku Mirembe nja kusiruwala olaba intaneti wekuteekako kabambi ekuwagira ate weekakuggyako tekuwagira kati Mirembe yajja ye Mirembe ye nga ye waalabika ng'omuntu alabika nga fala kale oba nkyogere omusirise kale alabika nga innocent naive kakati ate nekirala ng'alanga kubanga alanga bulungi okkiriza nti awo akamagezi we kajjira amagezi g'okulanga mu bufumbo nga tuli ku byabufumbo kakati intaneti nemuteekako kabambi kwe kukola ezo sente abaali bakoze abalangira ku intaneti ku TikTok banjulira osobola okukola miliyoni 10 ku TikTok okwo ng'olanze niye nange nazikola nze saakola 10 naye nze nakolako miliyoni 3 edde kati munnange Mirembe nga mujjawo nga mutwala Namasuba Nsambya nga mutwala Namasuba Nsambya nga mutwala Namasuba mu muzigo nanti Nsambya ye yali agendayo obugenzi olw'ensonga Nsambya yali mufumbo ng'alina omukyala bamuyita Lidia kali kalungi nno nga balina botiki kaalaga wakanako Lidia tusaba kutusonyiwa munnange tetwakulwanira bamuleka omwana ne bamutwalako omusajja mu byekisi okimanyi Lidia yagendera ddala bwatyo yagenda kati Lidia bino bwabiraba tebimugirana naye okimanyi Lidia agenda kudda simanyi ayinza okudda Lidia mulogo yali tatudde Lidia mulogo Lidia webale kuloga yavaawo kati munnange Lidia mpa ku pulaaga y'obulogo ezaali mu kazigo Nsambya yaziteekamu kati nenyongera okugamba abo abantu fanica zonna ze yamuteera Namasuba mu muzigo gwe zaali za Nsambya era nga Nsambya alina n'akamotoka oba akamotoka wakalaba nga kaliko Nsambya fanica nga katambuza ebintu bye nga tebannagwa mu laabu nga bakatandika ogwa kalinga kataunensi nga babitwala ku sayiti oba okitegeera kaakati bannyabo abagamba nti naawo Nsambya yali akolera bwayiisi Nsambya ekimufuula Nsambya linnya nti Nsambya kyalo ng'owulira jjali ya kikuubo
kati gyali ya Kikuubo wadde bwayise kati erinnya liba ligenze bulandi yebeebuze kati gyali ya Kikuubo gyali ya Kikuubo ali mu town naye we yagenze kuhamu era yagenze na gyali ya Kikuubo kubanga ye bulandi yes kakati toza kungamba nti Nsambya ate yali akolera bwayise waliwo yagaye mbu yalina n'obutebe obwo obukadde yennyini Zubeera obutebe nga bukadde bwe buti ekyo ekitanda ekyeru bannange kikadde naye Zubeeda yabala ki mu nsonga eno kati Zubeeda yalidde ali ku mugaati egufuuke muwogo ndaba gwamukalidde yenna ayogera akanka ne Zubeeda maama banabadde bakuvuumira omwana wo n'ogamba ogenda balooka n'okubasiba Nsambya si mwana abayi babalaba nga bakuze balowooza tebakyali baana banaye n'Ensambya mwana n'Emirembe mwana naye ate Mirembe nti yakibimu okitegeera kati abakazi waliwo yagambye toka nolaba omukazi ng'awolereza omusajja kubanga tuli ku mazima naye kati omusajja yagwengewa banaye fe tulina abaana abalenzi ate abakazi kubanga ate nekisinga mwana gwe ekisinga okunsesa abakazi abagamba mbu n'olaba omukazi ng'awolereza omulenzi ng'awolereza omusajja bafumbo bababa bwe babeerako n'ensobi gye bali babawolereza nnyo ne babayirawo omuliri okitegeera kakati bannange tubeere abantu abakulu kati olaba oyo Mirembe beeba n'abakazi nange oba kyogere weesukunde nno mukwano ng'oyogera ekigambo naye munnaye Mirembe waliyo obulamu enkya life after tomorrow yes okitegeera ogenda kusobola kuba kati nze Mirembe n'afumbirwa ewaffe nga omulaba akabira nga nakozi yagamba baamulira ekisiyaga kintu ekyo kinene nze nanyiigidde Ensambya bannange ate bituufu si bituufu naye kati ffe abalala waliyo omuntu atategeera nze mbadde sinnategeera kati olaba nakino kyebagambye kati nze ngenda sunaasuna ku bintu nakino kyebagambye Nsambya wesiba kumubuuza mubuuza good morning n'ataddamu yazzeemu ye namuwulidde nga we yemansula muakulagaliyeekonyoko weyamaze okuddamu ovumye Mirembe muvumye njogera bituufu kati weyamaze mu okuddamu kati Nsambya wamulayo akaseko akasembyo ng'aseka ng'agamba laba nnoono alina omubiri ogulinga ogwajji yadde aseka agamba mukyala wange onzizeemuko mukyala wange kale bannyabo abatulaba ne basebozeza enseko z'omuntu nti bannaye mukyala wange sizeezo mukwano Nsambya yatugambye ayagala mukyala we anti omuntu omusajja kibi kyekugambye ekyali kunze omusajja yeegayira namala n'akoma Nsambya yakooye Nsambya kati ali mu bizinesi kati bano balwana kujja Nsambya wali ku bizinesi ate ng'omuntu bwegagamba bawa woono w'emisepiki yayagala okukolerawo nedda banaye ate temugenda kujoga nnyo nsi ate mugipamira yayagala okukolerawo baagala kita kubanga kati naye akola mbanija katisokoleke mwabagamba kino Nsambya talina ssente ku ntebe n'ekitanda n'amasuuka kyekisinga ssente ntebe kati muli basiru ekyo kibuuzaani ababyogera kino babyogedde Zubeeda kwali yamanyi nanti kati ye waaba akolera ssente yayiyeewo mubiri kakati nze njagala kugamba waliwo abantu nga ffe abatategeera abasiru mu busiru bwaffe mugenda tukulwawo nnyo tukakasa nti kaakati Mirembe yakwata ssente n'azipangisaamu ekizimbe nga baawo webweru yazimuwa simanyi bukadde bumeka 9 mu mmeka mu ssaawa eyo nga Mirembe ataddemu ssente Mirembe ne yeegula empeta kati ffe abasiru mugenda lwawo nnyo tutegeeze kuba nze ndi musiru ndwawo tegeera funa ssente ofunye omusajja akwezo miliyoni zonna kyekikuyiribya bwoti okufiirawo bannange ate kyogereko naye olaba waliwo n'abantu abatabeera mu kampati zooni Mirembe Bazubeeda bapromotinga Mirembe nti mwenzi tamatira ekyo ekyobwenzi nakirabyemu elementi eyo nagirabye amuwa ssente naye ng'anuuka wano kati tukole ki oba amuwa ssente yali tagiraawo bannange
kati wabanga omukazi yenna wabanga olina omusajja kwa ssente nga wano tagira bino obigira okukuta wowe olina osigaza sosi ya ssente ATM machine ekikulu ssente wano nawo wakulu naye tugendawo nga twebirira kwa ssente omusajja akuwa bwezityo ssente nga toziteeka mulala ate wemwepositinga wemugenda ku bizinga wemutu mbaavu wabula bannange mirembe oswala singa amaanyi ogatendera nekyembuuza kati bano abantu ate olaba abo abantu bamadini ebyo lumberwa lumbe lwennyini lumbe lwa kirago tejange yagamba nga lumbe lwa kirago lumbe lwennyini olaba bamadini ebyo si ddiini ki si ddiini ki batulaba ono avuma amadini g'abannaye ate oyo yasinga ate ebikolobero ng'ogenza n'omusisinkana yasinga ebikolobero ate musajja gwe kiti ojja kulowoozesa nti wayimpa wannyo n'otatuuka amagezi gatandikira tosobola kubanga buli naku woobikkula ovuma banno tekisoboka buli naku woobikkula kulaani ng'obatandikako eddiini yo tetuukiridde wagamba omutonzi waffe yasalawo kati lwaki buli omu tasinza bibye mutonzi n'atusalirawo deewa mirembe n'ensambi sheeki muleke nedda naye akisusiza ate nga nabo tubamanyi nti no babeera baddiini mu mwezi gumu mu mwaka we guggwa nga mutandika okukola ebikolobero byammwe aba mikwano gy'eddiini eyo gingi naimeza nga gyonyenye ebika ebyokulya ebyebbeeyi nabo gye banyenyeza nayo yabadde n'ebyokulya ebyebbeeyi babagambeko ne biyiika nno saagala gendayo nyo olw'ensonga n'emikwano egyeyo eddiini bajja kiraba naye naawe mukwano weetereeze kuba boolumba tebakulumba kati mbadde nzirayo wali eri omuntu bankoze kino kangende nfukamire ensabe mukwano babamu empisa embi n'emirembe empisa embi zimuvaawo oyo omwana kaalaalo kati empisa embi woziraba ogenda mu comment section omulabe kati comment section etandise okumulaga empisa embi anti abaddamu alina gwe yagambye alina gwe yagambye waliwo yamugambye nze mbaagala muli bwe mutyo ng'alabye kali ka vidiyo mbaagala muli bwe mutyo saagala mwawukane nze saamuzemu simanya kati time will tell n'agamba n'okugamba namuwona kati nze empisa za mirembe ezaddala nga ne kati kale byonna byonna biwedde mirembe afaaki kuzikiriza ono alwaki amwagala wayawukana n'omusajja aba ayagala amusse ku ttaka kati mirembe ate n'ekirala ayagala kifo kiri ekyansambya akyagala ekifo naye ensambya eyo yamuleeta nilwaki muli babi nerisiiti zisoma nsambya omanyi kubanga embanga nkoze edduuka nebbaawange nga kale waliwo nsambya fanicha nenteekamu ebintu byange at least kambiteekemu ngambe nsambya bed cover and furniture biki ebyo byatunda naye lwaki bed cover ziri waazo mirembe biki n'ensambya ali waabyo kitegeeza bizinesi ziri mu bifo bibiri naye nga zanjawulo babayita batya babayita batya ba subrenters kakati mirembe wobanga omusajja wamukooye omukazi ategeera otambula n'ogenda juli omuntu ng'akooye omusajja n'erinnya lyaba takyayagala bwekiri ate ng'omuntu oyagala omusajja oba olina omulemeza because oba oyagala buli kaseera owulire kyalowooza kyazzaako kyakola ki naye kati nze mirembe yagambyako omusajja atambula agendeateekamu ssente amaanyi mangi naye kambabulireko omusajja tabiriiko ya serious nsambya ye yaleeta mirembe kati ate ani yamuleeta mirembe yali akolera yiiri naye mwe kambabuulireko bantu mmwe ffe eba naye fenga nze n'abantu abafaananako nga bansambya nze nalabako akafaananyi kansambya naye tavudde wala tavudde kumpi naye kambabuulireko wano we tuli naye tumuteeka ku maanyi bane tubonyebonye ffe twaliiranga ku mwezi okitegeera so 11 mu kyalo gye twali tubeera ng'obudde buzibye kitegeera n'omuntu kati nze nina omuntu nina kapuni gye nakolera nemusibula bulungi mukama wange nkooye ŋŋenze nandoga ebintu ebyo anti kati kyenkugamba nti omuntu abeerawo nga tayagaliza ng'akwagala obeere wansi kati beebo bamirembe
Kati Mirembe alwana. Bakulaba nga nabo nyina. Bakuloga akunyiriza bunyiriza. Sirokeka. Nzo tuma wada chwa ni mwala wa Musumba. Nakiwulira ninga Annabel Musumba bumuva ndi mwala wa Musumba mukwana nno yandoga naye nga namusibula bulungi naye nga effutwa. Dimugamba ana wabage olongo omusibula olaga waggwe okowandira ani akugamba nti olina okukowa era nereeta ng'okowangani nereeta Juli ngenda okujja ku mulimu nga Juli mpo nsaba mulimu mba nina obwetaavu n'ogumpa wongamba nti ngenda kusasula 2 ngenda kusasula 7 ngenda kusasula 8 kisinziira z'ofuna gwe nga gwe nannyini kampani nongamba sirika Juli tosobola kubanga ofuna kakadde omukozi n'omusasula kakadde kale gwe amagoba gojjamu kitegeeza obanga ofuna kakadde omukozi ojja muwaabi okitegeeza kati ate wenveewo n'ogamba ana namuyamba nange nakuyamba namba nakuyamba okukolera nange nakuyamba bw'obadde okimanyi nti waliwo emirimu egyetaaga omukozi okuvaawo okutraininga omulala ategeera ate omulala alyoka atuule mu bigere enkooye nkugambye munnaaye enkooye olw'ensonga bweti ne bweti kuba n'ensonga nagikuwa nkooye ngenze nti kale sina kye natwala nondoga tuveeyo bingi kati esitola ate nenjinyumya zibanga episode ebya naye ensi tetugiteekako maanyi banange mututeekako nnyo maanyi kati nkugamba bino nze Juli olaba wano wondabako wano anti ndi mu paradise ate temututeekako nnyo maanyi nze nkugamba bino wammanga ewaffe gye nava wali 11 obudde bwalinga buzibu ng'omwezi gwe gutumulisa okatege temututeekako maanyi wano we tuli wano wondaba wano wandaba wanyiigira wanene nnyo ku nze ate kugwe wayinza okuba watono kati buli wanonteekako amaanyi ate oyinza okunneetera okukola ennyo okusinga wontanjagala kuba okitegeera kyekiri ku nsambya kati amaanyi ge bamuteekako alanga nnyo afune okitegeera ate tayogera nnyo kakati bw'atamwagalawo ngamba mmwe abatamwagalawo ate mumuleetera nnyo okukola ate mugenda kwereetera ebizibu nze mbasaasira mugenda kwereetera ebizibu mugenda leetera nsambye okukola ennyo okubeera okuyita we mwatayagala atuuke kyekyo naffe twava wala nze nava mu kyalo ng'omwezi ku taa 11 wano buba bukyalo nga buzibye ng'omwezi gufulumye mukyalo tolina kyalo nze nakulirayo era nze nagenda okujja kuno Kampala nga mumanga amaze kufa okatege taata wange nandeeta era taata wange ne tubeera naye kati nze okulaba alaba ku slice y'omuganya anti kati n'emirembe naye ayinza okuba yayitako mu bulamu obwo kyekyo kyengamba temugira nnyo bantu bane temubateekako maanyi kubanga n'emirembe naye oyinza osanga no nga Zubeda yayawukanyiza abantu bano oyo Zubeda mami Beda yalidde naye we yalidde teyeerabira nti ate gye naye ayina amaka ge agateredde lwaki oyagala okuwawula banno